Still your girl Kama Oziku director Van Crash. Guys, I'm very happy, I'm very excited. Banange, thanks for watching. Atera tubenge chintu chikwasaganza dala biri abiri mwebale nnyo kubanga ate omwaka mwagutise bulungi, omwaka mwagutambudde binyuma. Bakulisa omwaka mukulikiro munaku enkulu. Olunaku olwaleero lunaku lusooka. First biri abiri munange twasobodde okubanga tuguyitamu nga tuguyingira mu butereevu. Naye ate munange muguyingira mulimu be kyakoseza, mulimu be kyanyiziza, mulimu ate n'abasanyuse naye nga tebanyize mu bubi lwansonga nti omuyimbi Yvone Chaka Chaka eyabadde ategekeddwa okubanga akyamusa Ssabasajja Kabaka mu Lubiri Mengo mu kivulu ky'Enkuuka ekyategekeddwa omukulu Abitex. Omuntu oyo Abitex mumanyi nnyo ng'omusajja ategeka ebivulu, omusajja atateekamu bivulu nga byonooneka, omusajja ategeka ekintu nga kiri ku mulamwa. Munnange omukulu oyo yasobola okuba nga afuna Yvone Chaka Chaka n'asobola okuba nga atuuka mu ggwanga. Yvone Chaka Chaka yatuuka mu ggwanga ng'ennaku z'omwezi 3 n'asobola okuba nga ekintu ali excited nnyo okuba nga agenda kuba nga akyamusa Ssabasajja Kabaka. Yvone munnange olunaku olw'ejjo lwe yabadde alina performinga mu kivulu ky'Enkuuka. Ekyatuusawo Yvone teyasobodde kuba nga munnange ekivulu ekyo akyateninga yaddo kirengezaako, yaddo gamba nti bannange omulyango gw'Enkuuka guno. Yvone ku makya abali awo munnange we yasobodde okuba nga awummuliramu nga bamusazeeko nga bamugamba nnyabo linnya ennyonyi odde ewammwe South Africa. Bana ebintu alabye ng'ebyokusaaga naye ebintu byabadde reality. So munnange ebintu ebyo twebuuza ekintu ekyo kyavudde ku ki? Twagala okufaala mu kisa guno okutegeeza bannayuganda nti bannasecurity nga bakoleganira wamu n'abakungu aba immigration basobodde okwerekera omukyala omuyimbi amanyikiddwa nga muhinga Ntobizodwa Yvone abangi gwe bamanyi nga Chaka Chaka. Ono yawerekeddwa ku kisaawe ekikulu eky'Entebbe we yasoboledde okulinnya ennyonyi emuzza ye South Africa ng'ayitira Kigali. Omuyimbi ono mu kujja Uganda yajja ku visa ey'obugenyi aba immigration gye basobodde okusazaamu oluvannyuma lw'okumanya nti abadde azze okwetaba mu bikujjuko ate nga visa gye yabadde atambulirako temukkiriza kwetaba mu bikujjuko ebireeta ssente oba omulimu gwonna gwonna oguleeta ssente. N'olw'ensonga eyo mu kumuwerekera ono yawabuddwa wamu ne bapromota be ababadde bamuleese nti ddeyo buto bafune visa entuufu ey'okukola oba kye tuyita nga employment visa emukkiriza okujja wano okuyimba n'okufuna ssente nga bw'aba ayagala. Kulu owa poliisi mu Uganda mweno Fred Enanga yasobodde okuba nga ategeeza nti Yvone n'abatesitesi be babadde tebalina biwandiiko bituufu bikkiriza Yvone okuba nga ayimba mu nsi yaffe Uganda. Munnange ensonga ezo Yvone munayenze zankutteko nganze Kama Ozi kubanga omukazi oyo bambi abadde strugglinga nnyo kubanga akuba obulango era abantu abasinga kyemanya abagenze mu kivulu ky'Enkuuka babadde bamulindiridde n'essanyu lingi. Sinabo bokka kogasse n'omukulu waffe oba afuga Uganda yaffe Ssabasajja Kabaka Magulu Nnyondo yabadde amulindiridde okubanga munnange amukyamula omuntu ng'oyo omukulu kubanga Yvone akulidde bambi nga w'omulaba myaka gye omulabira ddala nga mukazi akuze. So omuntu oyo okuvaayo ne yeesitula okuva e South Africa n'ajja ayimbire